Yesu mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena abagifollowing abagita Faali TV ginembe baza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale bagita Faali TV nkugamba nti comment section eri awo wansawo so kontera obaka mu comment section wansawo ato sigale nga ogifollowinga mukazi wa Pastor Wilson Bugemba afuuse omukazi Dokita afuuse dokita mukyala golengera mu kifaananyi era nga muna amawuli gatandise okubanga gatambula olunaku olw'eggulo Bad Black omuku abavuddeyo nga bawezaweza Pastor Wilson Bugembe nga bamugamba webale kufuna kya bbeeyi tekinana konfamingibwa nti oba mukyala we ne Bad Black batandise dde okubanga bamuyozaweza Pastor Wilson Bugembe naye ng'ekyamazima beesaana omukazi alabika bulungi ekyamazima omukazi alabika bulungi bwetegeeza information tambula ku social media mugambo mungi batasa okubanga bagusala nga bagamba nti Pastor Bugingo yandibanga ono gwe yalonze embangi olw'ensonga nti ali professional naye nti bali abasinga badde bajja ku kyaki okumwetega nti abasinga tebalina kibali professional naye mbu ono musawo ate mbu ajjanjabira mu mawanga ga bweru UK yajjanjabira abalwadde era nti nno gyakolera UK era nti niyaze kubanga alabako Pastor Bugembe nti bakole n'emikolo omugambo bagusala ku mitimbagano baba bayaye batema omugambo naye ng'ekyamazima bambisinga Pastor Bugembe akkiriza singa Bugembe akkiriza mukyala alabika bulungi banaye kalabika bulungi abita dokita simanyangaani Dokita Jani Dokita Jani sama Dokita Jani yayiyawo abasinga batasadde okumuyita Dokita Jani Bugembe mulwokubaga Pastor Bugembe agenda kumuwasa ne bannange abayaye basala omugambo ku mitimbagano naye nga muna ebigambo byatasadde okubanga bitambula ku social media okuboonako olw'eggulo emisana ebifaananyi bino bwe byali kintu kikindako olw'eggulo yadde Sunday era ng'omuwala ono oba omukyala ono yabaddewo ku Sunday service eggulo wali ku Worship House e Nansana ku kyaki y'omusumba Bugembe yabaddewoko kyajjava e UK yazze kola ki yazze kola ku Pastor Bugembe ng'omukwano gwe n'abasiga bagamba nedda Pastor Bugembe nedda tokkiza mukazi ono okuva mu ngalo abasinga bagamba wetokwatiramu Pastor Bugembe ajja kuwasa abasinga bagamba ajja kumuwasa asaga balanse kubanga si bamusindikiza wasa omukazi ne bannange abayebo ku social media abayebo ku social media bo baagala si Pastor Bugembe buli amusala mu maaso amuwase andi abasinga bagala tebamanyi mukyala we mayise waliwo omugambo gwali gutambula mu Pastor Bugembe yawasa dda era omukyala we ali mu America balina n'abaana kugambye bigambo bingi nga bamanyi ebigambo ku social media bingi bitambula era tubinako omutwe n'amagulu ebindozo omulengera omukyala alabika bulungi ekyamazima kalabika bulungi akakyala Pastor Bugembe wenabanga bituufu omukyala gwagenda okuwasa yalonze baaba yalonze mulengerawo kalabika bulungi nga bw'okiwulira kugambye nze ninze embaga jjukira omwaka ogwa 2023 ebifaananyi byalinkinka nga biraga nti Pastor Bugembe yali akoze embaga n'ebifaananyi ebyazuka nti yali muntu mulala olw'ensonga nti yali afaana Pastor Wilson Bugembe naye abantu bangi nnyo baakyamuka nga bagamba nti Pastor Bugembe amaze ne yeevaamu babbe bantu bangi nnyo baagaliza nnyo Pastor Bugembe okubanga awasa nga bamanyi n'ebintu by'ensi buli muntu aba ne pulaani ze omuntu aba ne pulaani ze n'okwesanga ebintu bye biri mu byakyama nga n'omukazi yamuwasa dda naye nga byakyama nga tewali n'omu abimanyi ng'omukyala gy'aliyo n'abaana nga gye bali nga abasinga bwe bagamba mbu yawasa dda n'abaana abalina ffe nga tudde ntulowooza tannawasa naye nga yawasa dda naye nga munaye omukyala y'oyo abayaye gwe bakoze ki gwe basimbyemu olukongo bagamba nti Pastor Bugembe ono gwagenda okubanga munnanga afuula omukyala owawaka era gwagenda okubanga awasa munaye bitwendinga nno bitwendinga kuva naku lwakulo ku Sande gulwadde Sunday service omukyala ono yabadde bamuyita Dokita Jani Dokita Jani mukyalo ono akolera mu UK musawo professional dokita ali professional ajjanjabira UK emirimu gyasinga gitambuliza UK eddwaliro lyakolamu liri UK wabula yazze kukola ki yazze kukyalira ku Bugembe kusa n'okusaba ku kyaki mukyala mulokole mukwano nnyo gwa Bugembe
manyi Bugembe alina abakyala bangi mikwano gye bakyala balungi ono si yasoose wano mulaba gwe yali agenza okuba nga asinkana mu Amerika eyo abasingira bagamba nti mukyala we kyazuuka luvannyuma Pastor Bugembe n'atugamba bannange temunsibako mukwano gwange oyo mukwano gwange gwali mwaka gwa 2021 ndowooza so na gwerabira yali 2021 era omuwala oyo mujjukira bulungi ne batulaga n'akaweta kumbe kyazuuka luvannyuma mukwano gwoyi Pastor Bugembe yali agenze Kabaga abagenda muteekako kaki kaweta kalinga ali ku mukolo ogwo gwa mukwano gweyo ngo boyfriend wagenda muteekako akaweta kale pensooza ti Pastor Bugembe yamutaddeko akaweta ne bannange kyali awo twaduma oluduma twagenda okizuula nga birala nnyo nga birala nnyo akati munnange ate bino bye biriwo ebikola ki ebimu kubanga bitrendinga essaawa eno ku mitimbagano egya social media bw'atyo dokita Bugembe bamugambye tokola ki tokkiriza dokita oyo okuyita tokkiriza dokita okuyita obuyise mu ngalo tomukkiriza dokita kuyisa obuyise mu ngalo tomukkiriza baba bakoze ki bataddewo embeera balemezzaamu bagamba nti takkiriza dokita okuba nti no amuyita mu ngalo Pastor Bugembe ninze ebikyagenda okuba nga yogera ku nsonga eno kubanga ebintu bifuuse siriyasi ebintu bitrendinga bitya bamukwano gwagenda kuliakitinga ntya dokita awo nze naawe mpoziko nga byaddala omanyi ebintu bya Bugembe byantabula ono si aso singa yabadde asoso oyinza ogamba oba oli awo waliwo ekigenda mu maaso wakati we n'omukyalo ono dokita naye jjukira dokita si yasoose ebintu bya Bugembe byantabula abakyala balinga 5 ne bakamusibako naye nga kizuuka biyitawo buyisi bwe bityo era nga ye Bad Black yakoze eki yamuyozayozeza dda yamugambye ssebo generation pastor ono omukyala wakulema ogenda kulaba kimafiya maama w'ekkanisa ffe tumulaba andamushiwa nabe omutima gukuba omwoyo atawanukudde amen akwagala bambi okusimanga Baby Gloria ye yafunye dream man we naye Bad Black Bugembe yamugambye ssebo okkiriza oyo abeere mukyala waffe maama waffe w'ekkanisa kubanga Baby Gloria sebo mbu yafunye omusajja afunye boyfriend Baby Gloria sebo ne Baby Gloria mbukati alina omusajja kana akaali wali nga kayimba obuyimba simanya nga biki ne abawala bakula ku speed banna yafunye ddo omusajja okula nga azadde n'okuzaala ng'asoose n'abo abaaliwo ebiseera byabeerawo ng'akyali muto nga basoose okuzaala n'okufumbirwa nange naye byebyo ndowooza walengera nga batudde katebe badde ku kyaki n'abasinga bagamba oli omukyala ali emabega mbu yadde atunula bubi akafaananyi kavuddewo omukyala oli abadde emabega mu kafaananyi ako abasinga bagamba nga yabadde atunula bubi nga yabadde alabika bubi ngenda kuddamu balage ekifaananyi ekyo kye mbagamba naye mukyetegereze mulabe kiikino omukyala oli omulengera ali emabega oli bwe yadde atunula bubi oli yadde agamba gwe si omusajja omututwalako maaso bagamba mbu bakyala bagenda ku kya kya Pastor Bugembe bwe basinga bagendayo kumwetega bwera banafuna omukyala mwe namba y'abakyala ejja kwekendere egenda ku kyaki basinga bagenze kumwetega naye nga ye Bad Black amugambye mukulu ssebo oyo wakulema ojja kundaba kimafiya ozo balingira munnaye bamukwano no nga bw'okiwulira naye ng'ekyamazima konza akakyala kandabikidde bulungi ebyaddala bana ate kamulodde wano kalabe mu katebe wano banekalengera nange eri abakyala nga balabika bulungi ogaa kiki kino kalabika bulungi era Bugembe baaba bwanaba nga kagenda obwasa baaba yalondedde ddala ye mulungi dokita omukugu kugaba naye olusi Katonda ebintu ebimu olusi amanyi okwekubira sayidi sikulimba naye nga ensonga zo zibagita Fale TV gimwongera okubanga munfolowinga
Pastor Bugembe ezen kuyozayoza okubanga afunye omukyala ow'ebirooto byo Dr. Mulamba. Mbagala nnyo mwina Fadi Eugenius, Fadi TV, GB TV, Gikosane, KRTV Uganda now. Mbaye bulungi, mbagala nnyo mwena mweraba.